own these voices I play. Gani amaloboozi ago. Before somebody comes up to own these voices, you cannot take me anywhere. Nasoma media law. I'm challenging you to come out. Save you. Save you obusiru. Okusula Museveni. Organize. I want somebody to come up and own these voices. Tebasobola. They cannot. Because they fear. Okay. If you don't fear, openly, you address a press conference of your gate. Kakati Abbas, tiyasoma. No. Ekibuli bwajja kubeera bijeneza gwe. Bona batumvuddeko kasajja gwe. Kubanga tiwasoma tutegeera kanoonya ssente. N'omusajja yagambye nti kakumyewo ne kamulipootingira. Nkukubira akatambi enkyagoddoke. Musajja yakomyewo n'anyumiza banne. Musajja omanyi kugondi ku Lwomukaaga baali mu ofiisi nga badulafutinga mbu bagenda kuwabira muhoozi. Bakamando gye baava ne bayoola omusajja ne bamwetikka ne bamuwerekera pakuwe ne bamuggalira mu nnyumba. Kana kali kavudde mu Law Society ntwiyo kabawono kana ntwini kali kakajiddusa. Mwalimu omunene omu yafuumuula emmotoka n'agituusa ewe emmotoka n'aziragira ne zigenda ku faamu ye. Ebyuma namulabanga ku ssimu nga yeekukumye munda akibwati teyapamako olwo olunaku yadde okufuga. Teyapamako. Kakati yesterday waliwo gwe bayodde ntenga mulaba bweti yakomyewo n'anyumiza banne naga kyendabye sikirabanga omusajja ngambye Mirundi abadde takkuba bwoti kansumulula empologoma zange zikulage yabadde anyumiza banne nga ekyo tukiraliyo politiki ova mu kuzanya tegule is an idiot because Tinyefunza wanted to leave with the army and went to court. Yes. And said, ever since the president gave me a civilian assignment by being a minister in his government, he discharged me from the army. Court ruled that the president giving you civilian role does not mean that you are no longer serving. We are not promoted. Okay. Kivula abalizaabo ojjawa retired ate nabeera promoted. Ojjawa amagye ono muganda wange gundi magambo bamujja ku private major ono ali musayidi ategera nkayibaje confirmed no was Asante Commission of abenkyende tugenda kulia onye ekika kyaffe ekyenkima ate bebe enkyende nzikyembe ewuunyako babayita bahinda naffe tuli bahinda batugamba nti mugema waffe twokya ennyama abayinda bakkuse naffe tubayita bayinda bali bahinda. Yes. Kati mugenda kulya tugenda kulya oyo wankyende webunyonyi. So you must look at a system. Kakati if you say they are looking for publicity. Let's first talk to my president in a speech. Yaka survey. That means Maria Antoinette he used to buy several pairs of shoes. He was living a luxurious life. Yes. Yaganti if there are no good, if you can't afford bread, buy cake. Museveni lives a luxurious life. When you read his book, Museveni is a humble man. Yes, he's a humble man. In fact, in political science, bw'obanga olonda omukulembeze olondanga omuntu akufaanana. Bwe banonda omukulembeze wange, which means emani mutamivu nonde mutamivu. Yes, anti wulira. That's not what we usually mean. Oyinza okugamba omuntu ti mukazi wange annemedde mu ddwaliro omusajja n'akubuuza naye bwana gundi olubuto lumala emyezi emeka gwe toyinaawo nakagoye emyezi 9. kakati ate oyinza okujja ewange ndi generasi nti natundanga mawulire ku street
waliwo omuganda nga ye yali gate man. Okay. We have these things nti tuyina bye tukola ne tubirabako muyise muhase eyo muyise mumberia when somebody talks mbitegeera nti Museveni bw'osoma ekitabo kye mu mwagano kisoma musoma Shakespeare nani Museveni akugamba ti omwana wange muhoozi yagenda yatandika okwavula nga bansibye amasannyalaze emyezi 4 era amasannyalaze bwe gaddako nga ngasasudde yabuukabuuka nga akwate ku bbalubu nga bbalubu tagiraba mpya ng'alaba kyewuunyo. This is why Museveni has struggled to ensure cheap electricity. That is why bannayuganda baagala Bobi Wine kubanga abadde mu mbeera eyo ayise mu haso. Bobi Wine abaddewo omwana akulidde mu ghetto ali akikomando anti Bobi Wine yagivaamu ghetto ne president yavaamu naye president embeera yagivaamu. Museveni yajja ne bagamba temulowooza lwaki Museveni ayina ba staff tajja ku TV ajja ku TV ne yeetera mu caayi. Why? Neyeetera mu caayi n'apima akawunga kikutegeeza tannava mu layini yammwe. No. Okay. He's a president who doesn't want luxuries. Kakati ffe byofuzi batuga nti onoonyanga nnyo omuntu gojja okunnyonnyola ekintu ng'akikola ki ng'akimanyi nga situation yo yali agiyiseemu. Gundi ono BMK yanyumiza omugenzi nanga nti bwe nabanga ngenda okusoobola ente naye yazikanga jaketi ku muntu nanga nti era bwe nagaggawala omusajja oyo yaŋŋamba gwe watwala omukisa gwange oyambalanga jaketi yange ajja wano ne muwa ssente nti BMK used n'abo abagagga bw'obatunuulira abaava mu yunivasite nabana balemeddwa okukola ekibaganya okukola tebalina kye tuyita empathy nti life y'omuntu kyobala school fees z'abantu bazibba radio za TV ez'okusomesa abaana bazibba bo tebamanyi mwana asomera ku tadooba. You cannot comprehend nti oyo byayogera bituufu. Olunaku lumu nali ne Mayanja Nkanje omugenzi ne tugenda e Kalungu nga avuganya mu Kalungu yasooka kuvuganya n'ekintu musoke ne mubattula kakati constituency ne bagitemamu nze kasita nkubalira oba ogudde kasita nkubalira nti ogenda kugwa oba ogudde naye natambula ne Mayanja Nkanje n'akozesa obukadde 20 kati Mayanja Nkanje yali Minister of Finance ne bagamba omusolo gwali gwa 10,000 naye gwali Masaka wano. Waliwo omukazi yatendeka nga omusolo yakutendalinga ne Kereziya n'azirumba ku Sande. Abamagalaji ne badduka abasoga be batuyamba baami ne babatta kagoma Museveni n'atya omusolo besi yayogera bwogezi kifudde abasajja bakuŋŋaanya naye abaganda bajinga omukazi n'atabaaza ekyalo omukazi yayingiranga amagalaji nibula yamu teyimbwa mutwe omukazi ono namubatteke n'agwa wansi. Omukazi yatigomya Masaka omusolo gwa 10,000 kakati Mayanja Nkanje abuuza naye ogwa 3,000 gulema gutya? 3,000 ozikuŋŋanya omulundi ogwo si 5 naye 10,000. This is why these people out of touch nti eyasuula national identity card ye ekikazi ne kijjayo ogutwe tekiddanga nakudda nakivuma mu emitwalo 5. kati ekyo tekimanyi ekyo kyetaaga abantu bakikubanemutigera ku mukono nebakikuba nemutandika okutambula n'obucupa bwenkebuka ebyo byebyakulira ku yunivasite ne bijja ate oyinza n'okusanga tekyasoma kubanga omuntu nti national identity card mandatory which would be given to you freely n'ogamba nti 5,000 yabula yagisuula yagadde nekiri kukutu ate ebimu biri agiri kuba nti njagala nnyo omukazi omulungi anvumi ebimu biri agiri people don't want to even have the appetite to see your face again. Kakati Mayanja Nkanje ekigenda omujjamu obuzibu mu constituency bakwatamu omusajja ne mutabani we lwa musolo babatwala e Masaka ku poliisi ku prison
abasibe teboogera nga kubuuzaganya nga bano baali banyumya omusajja nga anyumya ne mutabani we owa prison ye Masaka n'agenda akwata embooko n'agikuba muzeeyi omutabani yakuba owa prison enkumbi mu mutwe n'amutta nabano ne bakuba ono emirambo egi ebiri nkanje nagisanga ku kyalo kyewaabwe nga ja 13. This is when Nkanji realized tigwakwate miliyoni ya sente n'ogenda ne era kyova olaba nti agenda n'omusirikale ne bamutikka ebintu naye nga teyazeeyo kufumba kawunga ekituufu era abasirikale abajja ewa nga abamagye banyumiza eriyo gwe bayita afende kaveera ewwe tewapamwa opama mu kaveera n'ogenda nako bamuyita afende kaveera bamumanyi mu UPDF bamuyita afende kaveera ewwe tewapamwa akaveera opama mu kaveera yagenza omukuuma n'ogenda nako nidde bamumanyi wamma temumumanyi muweereze ku ssimu abamanyi afende kaveeramuweereze ka message bampeereze erinnya gwe bayita afende kaveeranewaddeyo nja kuliteekawo essimu yo ate olyogera badde nsaba enamba yange ngaliwo abasekale abatulaba oba afende mbusalia musimira netooyi eya public nagaa wano tewapamwa buli ajja wano abasirikale bamanya afande kaveera mumpeereze message such a people era bakugamba ti one of the reasons which made Gondi Major General Mukisa muntu ane popular when he took over from Sali Sali ayinamu ensawo eya sida ya jesi abayinamu ebizibuzibu nga amekama okay Mukisa muntu yajijjamu yagandi I'm not a cashier I'm not a cashier. In some countries, people are given money to donate. Yes. Yes. The Prime Minister Musindise kumukolo yetakula bakwate ezizi. That's why these people are corrupt. In fact, if NRM wants to know, mugende mugula amawulire Kenya agafulumya eggulu. You see ANC. One of their people has written a report about corruption. Is exactly here. Abagambye. Kali wano waliwo kambali bagita ESCOM. Amasanyalaze omusajja agambye nti ESCOM yagobwa South Africa mu 1912 nga yabafere bano bagikomezaawo balamafosa. The man has written a critique about ANC ugamba asula wano mubbye buli kimu ebintu by'abantu mubibbye masanyalaze mugabbye buli kimu kyonna mukibbye millions za dollars 14,000 Museveni yazeewola mu World Bank nga za masanyalaze n'akolawo n'ekitongole leya baazibba n'abali mu leya ne babagobamu kitutu olunaku lumu kitutu tujja kuteeka mu kizindo oyogera abaazirya yagenda kugoba yinginiya Lutwama baali bamusi n'agoba n'omusajja weerukungira nabaga nti mafias like a kappa Kapa ezirugavu erya mmesi ezirugavu they are not to a ballistic at all not at all liya baagijjawo kituufu kubanga yoono ye tamanyi nabagamba nti kateekaya olunaku lwe bamugoba ku minisita yalinako obukadde obwo ku ssimu ye nebitandi yalinako obukadde obwo obwaki ku ssimu ye airtime waliwo agifiidinga milioni 3 airtime nga gwalina yes milioni 3 kategaya nazikuba nezigwako kati nga takyafudde wakuba nabaga nti simu yange yafudde ndisivinga naye sikuba nemugaa tekuli airtime what is airtime ngatamanyi kyebaita airtime takimanyi bamuterako buteezi yes waliwo gwe bamuza nabapuleti y'emmotoka nagamba takimanyi mbabazi bwe bamuzanyira enamboole yali amanyidde edisiiwe President agenze Vice President yani bamujjawo mu motoka abantu bonna bagwa enamboole Kibuule yajja n'amugamba Honorable why are you here into my car? Do you know the telephone number of your driver? No. Is number plate, do you know it? No. Kibuule yakubira mama Mbabazi najja kimu. This is how power cripples people. That's why for me nagana obyemanyiza amafuta angeeguli abasirikale bange mbawala awensezi kati omuntu ng'oyo tajja tegera sabuni wakasanvu muzibu toyina wonjogera
toyinza kunzija wano nontwala mu president's office nonzijo nontwala mu simanyi sejo yeni office simanyi sejo yani ayiko mpaka home kale katugendeko mukuumula to explain to you don't reduce the president's cassava statement to cassava literally what the president is saying don't we have alternatives in this situation kakati oba muwogo mubi nga munywa engule ya Buganda ekolebwa muwogo engule ekolebwa muwogo why do you abuse Museveni ngate engule mukinywa ekolebwa muwogo Uganda nawe natukubera ku platforms nga Facebook na YouTube nkwebaza ko sako data no bagogama tukubere kampwanjulire gwena abaganda bagamba nakweba enda nazikuno musajja enanga yalamaka era gwena aliyawo amega sama sawa zino ba andire sama ajja sama tugo kuzigira deal egeno kubandi kusoba mu obanga oli muzigo we sawa otudde tega matugo okwate peni mbenga kuwa ekigendo kwati ku muzigo era na kuwulira ati gwena yalo kubanti oterera oyagala kubanti obambupangisa kuzigira ba Info Trust property consultant bali wali entinda Semawata Road plot 878 bali bakuyamba okubanti obwene takalekala okubanti okula basobola okubanti bakuze ettaka obagala inali otunda basobola okubanti bali gula basobola okubanti bafunira ebiwandiike by'ettaka lyo bakufunira ebyapa oba special titles basobola okubanti bapunta ettaka lyo oyagala okubanti ofunako ebiwandiiko basobola okubanti babikolera gwe n'agamba nti olina enyumba z'abapangisa bakusumbuwa oyagala okubanti ofuna omuntu abeere nga managinga ennyumba zakulo abeere nga kokasimbiko bwe bokalya buli basobola okubanti bakola omulimu ogwo so bakuzigirira gendayo wali eri osobola okubanti bafuna balina assets enteeketeeke eziri ku makubo nga Kayunga Road balina ku Bombo Road balina ku Koima Road ate nno balina ekijabo kye bagamba nti mu abakyala balinawo diiru ey'amangu balinawo akamwe abakyala bokka basobola bakufuna poti ku million 4.5 wamu ne 3.5 abakyala eyo gundi offer yamwe yokka ekolagana ku bakyala so osobola okuba nti batuukira ne banga bakuyambako okuba nti bakufunira ekintu naawe agamba nti oli mufuna mpola osobola okuba nti ofuna akasenteko balina skimu eriwo osobola okusevinga nabo buli lunaku buli wiki oba buli mwezi nobanga wesevinga nobanga osobola okuba nti wefunira poloti ng'eri mu manyago era nga basobola okufuna ku namba y'essimu eri 0709 98 1937 0709 98 1937 oba 0774 32 23 05 774 32 23 05 awo wenna gwe ayagala okuba nti otemagana onyiira olabika bulungi olina ebisumba olusulo lwajja olusulo lwa ebizigo byakwokya oyagala kuba nti nno oterera obeere ng'odda ku muzuuli oyagala kuba nti nno ozigula olina binnamakula olina embalabe olina obuzibu n'obukusumbuwa toyagala ngamba tagala kweruka oyagala kweruka nedda beera ngaffe nga kaleni yange otemagana bulungi musajja mukadde naye musajja mukadde muvubuka muto myaka nkaaga bakolako myaka nkaaga basobola okuba nti bakuwa newandiikira bitabo byange balina kanakyo oyo asobola okuba kutereeza obusulo butaza okuba nti luyiikayiika basobola okuba nti babuza ne lubeera nga ludda mu nteeko naawe ayagala okuba nti olina omwana ayagala abeere ng'asoma kuko emirimu gino eno genda ku brendas bityo basobola okuba nga bamutendeka naaba ng'akola ddala emirimu gino ng'agiterera bulungi nnyo era osobola okuba nti bafuna ku namba y'essimu brendas mwennyini mukyala brenda mukisamba osobola okuba nti ku namba y'essimu eri 0779 001719 779 001719 osobola okuba nti bafuna Mubirizi complex wali eri oba enaalya opposite Express station oba osobola okuba nti omusanga emukono ekizimbe kiri opposite National Water oba osobola okuba nti omusanga Masaka Virgin Street wali nawo oyo bali ekizimbe Twin Towers oba Embale wali oba osobola okuba nti omusanga wali eri Ejjinja Kujambula Street Arcade 82 ekyokunywa kyosobola okuba nti onywa n'obeera ng'otera buli n'obeera ng'obeera ng'odda mu nteeko oba olina stress ekusumbwa abafunyemu ka mwewala bano abakwata ku ntabaza bakadde hangover ekusumbwa omwana asoma mubeere ng'omumwa jane aborted drink ekola jane HST wala ekyabatemalyanto bisobola bafuna ku namba twamulanga wano 0761 twamuleeta mpolampola jane 2046 oba 0705 nze munoonya ate kati simulamu 8148 jane aborted drink musuru kumi lukaluka Dr. Kayonza awakanza abasa kirikini kusoba ogendayo okujaja ebirwadde zonna ezikusumbwa nga ulcer, cancer, pressure, sukali naddala balina cancer otuke ejjambo otuke embiro omusomi ngenda asobola okuba nti baditekitinge bulungi mbeere zinolongedde sentence kubanga muddamu okuba nti nomweyagala essomero lirimu lyokka wala okuba nti oz'omwana ku ssomero Nibras secondary school gayaza Manyangwa ajja kuba nti akusomeseza omwana we eddiini ey'Obuyisiraamu
wamu ne satura oba byaffe eby'eddunia abeere nga abikuba budinda so better and in fact kambabuulire what I had forgotten to add on about cassava. You see, the comparison between cassava and sweet potatoes Rumonde reflects obscenities. That's why Baganda avoided to mention it in the public. For instance, when somebody mentions a chimmonde, that's why Baganda fear to mention it. Asima atali wuwe, asima anigula. Kagalumonde is related to obscenities. Just musimu bwati yakola chi. So good speakers don't mention much about sweet potatoes. Nechikati engeri kyakulamu nachi. It is related to many things which are not mentionable. The way it is harvested. But cassava dominates the Uganda culture. One, muwogolamba. Muwogolamba means nti ye okumulyanga omugaya. Olaba muwogolamba is an abbreviation. Two, Emuganda will tell you enda mawogo. Ezaala omulungi naki. There are types of cassava. One can be bitter cassava, another one can be a sweet cassava. And the mawogo is compared to a womb of a woman, cassava. The same womb that can produce an intelligent Mirundi can also produce a sieve, a notorious sieve. So cassava, a cassava tree plant is comparable to a womb of a woman. You can find the sweet cassava at the same time. You can find it depends on how. Ekyokusatu Muganda nagamba muwoga akayira kuse. Yes. You start when somebody complains about the type of cassava which is bitter, you recognize it. Omaze kukuta. But a hungry person. Bobango china enjala wano. Tusabiulire bintu. Tosobola kuwulira ki? Tukawulira. Ekitegeeza cassava yagiranga mu ki? Cassava n'enkolo. Muganda kyaga nti enkolo mmere. Enkolo badiranga obutoko obuto ne babujjamu ono gundi yaabwo ng'endaggo ne babufumba. Yenkolo. Okay. Tunayo nti enkolo mmere. All of these were done during hard times. Nti enjala ani amuwadde akatebe. Okay. What does it mean? Abantu bana kisubi. Enjala ani amuwadde akatebe. Kakati enjala amuwadde. Why do you accept a visitor when you have very little money? A man would ask, Uyazani amuwadde akatebe atule. We already have very little food at home omuntu akatebe to sit. Tunalya kinga. Yes. Then Muganda summarizes cassava. Muganda gamba wamala kunga muwogo. Wamala konga muwogo. Yes. It's complete. Ebikola nva. Stem ye kola ki? Stem nku. Emyalije tulia. Yes. Yes. So, me am not seeing any problem. Tola babuzibona. President yadagamba kubanga tayogedde mu situation of plenty. What you trying to say? Yatategeza muwogo as in muwogo. Yaga alternatives. Osobya kabaragala. Because including your economists are saying nti mu reducing taxes. Ebyo argument basically yazikolanga. I will reduce taxes and increase the salaries of workers. Kakati we until castrate men and increase the population of the country. It can't work. Names it Tamale. Utabaddewo ku Labor Day yennyini. Muliwana waffe Uhuru. Yes. Yagambye nti atadde 12% Uhuru ku misaala gy'abantu. Uhuru is in the campaign. The campaign is not moving. But he's not coming back for the presidency. Anti-akirekera munne. Akolera Raila. Gundi ani Raila ayinza okugamba oba Ruto. These were not my measures. They are not viable. Yes. Ono ali mu campaign akatulu kamutulidde. Another 6 months to go. Kamutulidde. Era nze bwe nali wano bajja wano ab'e Zambia baali bankayaliridde wano ogenda obakolera gundi kubanga Zambia language yaffe bagiwulira. Eriyo bannyanja babayita bannyanja. Neewunya ekigambo omulamu n'embwa gyebiri. Yes. Okay.
okujjako kati bano abavuka baagala okuwemula kye bayita omugga yo laddu yennyini bwe kye bayita omugga laddu yennyini yes why ne bano bagendere man can translate when you are speaking to low educated people you use similes kakati Luto yagambye Uhuru Kenyatta n'amuga nti oyo anjogerako bibi byereere naye agambye Luto yagambye Uhuru mbu empologoma bwe beeyagala okulya ebyana byayo ebito eka nti biwunyanga embuzi so Luto is a very good communicator ate omuli anti mobilizer abamu tebakwalifyinga kubeera bamobilizer bw'aba omukazi alina okumobilizingira ddala n'omusajja ino Luto alina abaana nga 6 from different women of different tribes bonna banoonya kalulu yonna ayinayo obuko and in fact one of my bakamwana is a Musoga yafiiriddwa ewaabwe naye nsanze abaana bange bagendera mugundi eno mugongo mugazi yange eyo kabasi I prevailed over them in our family we don't travel in a group never our family we don't travel in a group buli omu era mbaganye banagenda yenca fe tutambula mu group. Yes, we don't move in a group. Is Yamulaka, as I said there, he was writing my documents. We don't move, I prevail over them. Yes, okay. They cannot allow them, my children, to move in a group. You can find me, Nandi Kumukolo, and Navakas by Nesa. Era n'abaana bange sibakkiriza bayinza okulinnya tax. Yes, family eggwawo naye nga mbadde musavinga ki the costs which costs how much money do you use for burials? Nze Tamale tugende ku birthday. Yes, kakati ekyamwogo temuddamu kulumba muzeeyi nde ab'emmengo be bawagira engule bagikola mu muwogo. Eva mu muwogo. Yes, you can separate cassava, dried cassava. As I've explained, the dried cassava no problem. Kirindi cassava no mujako ekikuta no mukalakata. Ono starch yaleta ebizibu. And the president is not saying tibakubuuza, the president bamubuuza. Tigwe sebo president nga waguza ennyonyi empya timuliye ku muwogo. No, he's telling you mobilize, a good leader mobilizes his people. Nti tuli muki bo baagala ayogere nje musale. Once a country, once an economy is handed over to the private sector, it becomes what your knowledge at the demand and the supply. Nze ndaba abafuzi b'emmotoka basooka kutula bwe bati kuki waliwo abatunda ag'eggulu. Nze nakugamba nti I work for foreign agencies. When I get my dollars, nze ntunda bwe mba ngenda bweru ngula sente nzigula ku Imperial. Abo tebayinza kutunda nfu naye leeti yaabwe yawaggulu ate bwe baba baguleza ono leeti yaabwe yawansi kubanga balina operations kumbi. But when I'm selling my dollars noonya ali mukanankani bwekati ng'alimu bwomu because it is depending on buying and selling, which means all of her costs are borne by me. Yes. A tax is extended to the consumer. Therefore, manya nti ono ali mu kaduuka ke alina running cost ki ntono. Kakati ojja kusanga ng'amafuta agaagamu bo bagafuna. If I'm in charge of an operation, oyinza okufuna lita emitwalo 5 n'oteeka mu petrol. Zo zaabaki kubanga Kalumakisi yatugamba tekati abali mu buyinza batandika okweyingiza mu buli kintu bamera akamero they become appetitive. Whatever you do tewali kitambula kubanga bwe balaba akavuyonga kano bakeyambisa. Petrol station zabaki kakati ate Nabbanja najja bagamba bagamba ne Nabbanja yagamba nti mwozese ku mapaapaali. Abo twavaawo dda ku mapaapaali era Abaganda bakugamba balabanga bambadde empale bavudde mu maliba ne babagamba nti onoddamu gwe empale gy'oyingiridde okwambala empale
onejjawo sente ezigula endala. Then Uganda came up with a proverb, gwayambadde teguyita bwereere. Once you change your lifestyle, you cannot go back. You strive to maintain yourself there. Yes. Kakati bano explanation gye banoonya tibaabasuubuzi banoonya kuwona misolo. Aboogera bonna abo bakabanda baani banoonya kubbiramu. Kakati instead of saying the society, this is an economic situation in Kenya gyekiri. Kakati bane Kenya gyekiri under this prevailing situation, which is worse. Eri gye tubaddemu COVID nga twegalidde neeno eriwo esinga obuzibu. Yes. Nti kakati olaba nti kakati ngoyo kabanda byayogera nti bamutwereko n'amazzi. Mwagamba dda nti sukaali mwamuvaako dda. Yate temukyanywa caayi. What are you talking about? Bagamba NRM yabula think tank. Abantu abavaayo to guide society baababula. Badombo we bali. Aliwa. Oyina okubeera ng'oli convincing ani akulya kuba social media ewemula nti oyinako abantu bameka. Social media yekuwemula. That's why for me nabaga nkugambye public trust and support evaporates like ice cream. When you move from one extreme end to the other, sijja kudda nkyone bakuwogomesa n'otwalayo engalabi togenda ne bakuwaaki togenda. Bwe weegaana omwana ne bwafuuka president tokkiriza nti wo. Baga watugambye tugenda mu State House ne bamwenda kabadde kabadi naye nga wagamba toliddayo. Era sibawutula wali oyagala nje n'omukolo gwono twatula tulina gye twatuula. Ogwo omukolo gwe twogerako birthday eyo abakulu abo ababaddeyo jjo entebe birthday kyagenda mu maaso naye waliwo omukulu oyo gwetaba ku screen ya family bebekulu ayitibwa Kibuuka yaliwo kati omulaba ali ne Jen mwami oyo Kibuuka Ambrose weerukungiri eyo era yateekateeka n'omukolo gwali erukunjiri oyo ng'ateekamu ssente mu mukolo. Embeera abantu abatambula nga bateeka ssente mu mukolo gino bavuddeyo ne bagamba nti omugeno muhoza ayona ssente za gavumenti naye olwo abakulu abazze bateekamu ssente. Omwami oyo that Ambrose is a key player in Rukungiri politics. In keep You see, Gundi yagamba kuwaniriyo if you open up your door for fresh air, even the mosquitoes take advantage. Yes, true. They will take advantage. That one I know. That's why I move cautiously. Okay. Obviously, they will come. They will come in. Yeteke kuchifaananyi ekyo nga watandika okusaba ssente. In fact, if I was a con man, I would be the richest. Nze yankolera sina kye mubanja. Okay. Ne tudde olwaleero abayimbi ndabi bataano abazze wange today abayiyiza ennyimba ze standby generator. 5 of them. You are the gateway. People believe. Politics is a perception. Ziyankolera. Kubanga of all the people beyateeka ku team ye. Nze nsinga okusaturating. I'm the most accessible. Yes. Okay. If people are coming, why? Politics is a perception. Politics is a perception. Abantu kasabala woza nti you are near, you have power. Abasuubuzi bonna bakomyewo abali bakudduseeko bakomyewo kati omwami ono naye gamba yembeere oyo ye mu Lukungiri abadde musajja w'amaanyi. Lukungiri yali position yali FDC n'afende muhozi naye agigenderere. The way you come to Chita with a bang, the first people who come to you chase away others. Yes. So there must be screening is abayayemba manyi. Buddira ababbi abo abafere baddira mu tenti ya Museveni. Ne kajja ne kateekamu ensawo yako ne katula n'olutwe lwako bweka. Kakati nga bwe babala nti atudde mu tenti eyo, that tent is supposed for staff, state house staff ba aids be. Bugifuluukinga bugenda kubikola aba TV ne babulaga obufere obwo. Era namuno mulimu akafere kabaka ka parliament ketiko kagende kafere aba mu project eno mulimu akafere kagende kagambe give us money yoba se wavali wakati singa sewava yatusedda naye ogamba ono yobukoma nsimbi sewava oyo akuba ebifaananyi bya Museveni amweyusi gwe tokula gulinkanga naye mbutuufu tudde byamazima najja mubuvubuka nga sewava muvubuka mbuvuddemu sewava akyali muvubuka so ali mu office ya national chairman. Those are dead referrals. Kakati the day you come, that's why for me I'm an arrogant man. Oyinza nze nali mu State House nga bw'ojja mu ofiisi yange n'oŋŋamba ekigambo
nkuteekako omuntu bw'oba olina gwe waleseeyo ne mubuulira bw'aba akugenda alina kyantumye kunkolere okulimba. Waliwo omusajja ye yayingira nga buyingizi nga abaserikale bamumanyi nga balowooza nti agenda wa Moses Byalwanga yabalekangaawo yabalekanga ku kotaga n'ayingira n'akuba nti omukulu mulabye so de bafere we Rukamba guard against de bafere. So was then because of the moment it become the bafere infiltrated it is dead. I was questioning about this man, Kibuuka Ambrose. Andi kugaye nti Kibuuka Ambrose mumanyi musajja weeru kwongeri. He's a power broker, musajja wa maanyi. He's not looking for money. Abo sibatya. Kutongerako yaddiridde General. Abo sibatya. Okay. Talina muzibu wonna oyo. Waliwo abajja okutandika okuga nti bannange nikankubuulire. Nina abantu bangi bemanyi. One of them is my closest relative. Ate widow. Okay. Bajja ne babajjako ebyapa byabwe. Nti Museveni agambye afunye shortage mu kalulu naye mmwe bajjeeko sente ne yeewola ajja badizaamu 10 times bababba. Nze Tamale obyogera mazima. It's true. President Museveni kyagaye mutuwe ebyapa abagenda okulaba Museveni basasula emitwalo 5 ne bava mu bitundu byabwe nti agenda pawa miliyoni 2. That's why they come back disappointed. Ne babeera banyiivu nnyo. Kuba babasuubiza buli muntu agende wa president wakyava ate n'anasoma ekiwandiiko baba muyina abeera waabwe. They don't take leaders. Kakati erinnya lya Museveni lifiira ddala era Museveni yalina obuwagizi bw'amaanyi bwe kyali. Waliwo omusajja era naye yali aneetaddeko omusajja oyo yajja n'abubuutana yajja sente ku bantu billions n'abagamba nti sente nammwe Museveni mumanyi sente yazitwewolako mu kalulu and is not arrestable. Takwatibwa. Ye Uganda. Yes. Kati ekintu kyokwe kasatu kigaadinga initially. Nekiyingiramu abafere nga kifudde. Muhoozi muwunika kati. Kugambye ojja kuwulira bakugamba. Very cautious. Nti Muhoozi atugambye twewandiisa atuwe ssente bazibbe badduke. Kakati bw'ogenda okujja that's why Museveni's government teyina kyekola ne kiyitamu. Buli kyeyogera nga bakibaba bakibbiramu dda saako bazibbiramu dda buli kintu kyonna ekya Museveni bakibbiramu dda naye tewaliyo teeka lya fraud lya conman. Even me nze mpulya amasimu baba nabba omuntu basooka ne bakuba essimu yo nga gwokwata olowooza nti abipinga no kati bamala omubba n'alyoka akubira essimu kati batamale balinga bana waliwo tamaleezi oyawa furniture waliwo tamale omulala alina loole naye yayavuwala takyayina waliwo tamale oba omulala aliroddawo nze mbeera wange sebo omusenyi gwange sinagula bati nze nkuba byabuwemu. Why didn't you consult him? Yes, nkuba byabuwemu. I've seen it. Oduke mangu ojjako essimu. I have no time to argue with you. I'm writing my books, you interpreting mu byobusimu. Akumuza omusenyi. Nekiddamu nekikuba. Naye essimu si yeeno nti yeeyo. Essimu yeeno naye bakubbye. Owedde. Okujjako njagala okugamba ebyuma byakoze. Omusajja yagenze ejjinja ku mbaga nabba essimu. Kati essimu bw'agibba kwabaddeko ne ssente ne bajja miso high technological service ne bajja namugambye n'adde ku biiti ku Tuesday nti maze okufuna ekifaananyi kyo osula yiganga gye wavudde oli jjinja mu maduuka mbadde nzirowinga ku kalumu kaalimu omanye byange si bya poliisi munaala fe miso ku munaala yavaawo miso yo teri ku munaala yagikomezaawo isalendari the phone kuba mbadde nsigadde ku supporting ekifaananyi kye mbadde nkifunye nga nsigadde kumuyola buyo kumukwakulanga kamunyi. Miso nze njesiga kuba nange yankola. Miso nange njiwako obujulizi. Miso ekola. Miso ekola. Kati bakubako essimu ng'esukka akakadde kuba ate nze nkozesa mmeka. Era kituufu essimu eno kubanga ya bbeeyi. Tojja kuno pesa mitwalo 10. Kati tekinologi gwe nnina aliya ssente si walayisi naye. Si walayisi. Kati olina okujja ewange ng'essimu gye bakubyeko n'emmotoka nkubuuza. Naye emmotoka eyolooza obadde totuuse giwa independence.
motoka omubbi takuyambye ebadde egenda ya myaka emeka eyo tugireke omubbi akuyambye alala ayitidde mu mubbi obone naye mwe singa mwali bazungu otunuya omusajja nenga tunuka neno eno yo baligiwadde yindi peni nga yakagikuba ebiraka nga munaana naye obwo buggulu si poverty no byawukana obuggulu obukomomma n'obwavu byanjawulo mbuzizza obukomomma bwe bukiwo mulimu omusajja nga mugaga naye nga talya nga tayambala ate abaana ne bazisaanyaawo yes kituufu ngewe basekula binyeebwa bakolaki oyo gyali oyo tumuyita mukomomma mu Baganda oba omukopi omukopi tekitegeeza nti oli mwami omukopi nti oli mugagga naye tolya sente tozirabika tozikozesezza ate baabaana bajja zikolaki talina kyalya talina kyakolaki abonyabonya abaana be tebasobedde abaana basaana bagambye nti dadi bwe yaliiwo kino twakirya dadi bwe yaliiwo naye dadi bwe yafa bino byage naye kakati gwe abaana bo baliknjukira muzeyi wange twabeeranga n'enkoto z'amatooke 3 wali mu nsonda lita 5 y'amata nga bikana kwebeera omugati nga gusuma ennyama nga weeri and it goes back to agriculture nti nze ntuuka ewaffe mu kyalo abalina big chunks of land tusigadde batono oli ajja n'agula ettaka nannyini ettaka n'akugamba mbumpaako yiika 2 kati ekibadde ekibanja yiikanya nga nkubbiriza ki kubanja kalumbuulire gwe nannyini ettaka 2 nazikuterekera kati nga muwa kiso wano nti okuwa ekyapa yiikanya mpaako nkuwa emiliyoni zange kiddemu nkuba ennyondo nkuttirewo muteeka ki I give you abusulu 8 shillings kakati ebibadde ebibanja bisigadde where you go to get food Minister of planning ki Minister of agriculture ki PS wa finance yatugambye nti agriculture transforming ansi tekuza agriculture tekuza ggwanga no agriculture akulimba eri bweti go to the Chinese they have cheap food imported bubasala okulya buli kimu where agriculture helps you the agriculture is subsidized to make it cheaper 3% yerima naye ngeri subsidized I want to tell you abayina farms ez'amaanyi ezo mugende mu bakebere they have jobs in the government you go to Western Uganda abayina farms ez'amaanyi buli farm gye bakulaga nti oyo yagundi ekitegeeza is the job that subsidized immediately nga bavudde mu buyinza toyiza birabayo nze nina enti ze ndabirira ku lwange I know they are not profitable no ente ne banagandi n'osubulaaya olina okubeera ne miliyoni 2 mu nnyumba erwala ku makya oluggulo nfu bwekiri drugs balinga bantu yes ogikubako omugga enkwe giruma efudde kakati that's not agriculture is not for poor people but if we want people to involve themselves in agriculture then it means subsidize agriculture naye mulimu tumwebaze waliwo ministry tumwebaze mwabadde oba mwavudde omutalika vuyo yogereyeemu ne mukampala kano akafeketeke era kalimedde kuba boda akasajja nikakukuta nabo boda nikakukuta kakati sooka olabe baasi eyatomedde nabaga nti lwaki temukebera babaasi mitwe yavuddekubuulira ate mwe temukimanyi there are 2 issues lwaki baasi zigwa one bwe mwali mukola koolasi wammwe mulinga bwe baba wa donated drugs tizoza no ways no zaki because you don't have money osanga ng'abaawo tabayiseemu oluguudo ne balutemamu nabali ne balutemamu kakati ne bawa city council sente eruzibe n'ezibba that's why zisigala bubweziti why you don't get money at the same time kati enguudo ezo zemulaba zirina emipiira gyanjawulo nzijidde mu gundi yange tegimanyi eyo mazida ekaba ng'omuvubuka ngendo yakivubuka ngendo kuvamu ng'ate musajja mukadde miduma ebiriru ya mutabani wange kakati nkugamba nti emipiira era driver mbagamba ti buli kolasi oyo gwolaba ow'amayinja amanene n'ow'ekinyama emipiira gyanjawulo
olw'obwavu bwammwe temukimanyi. People complain enguudo ziri slippery. Naddala Masaka Road bagamba eri slippery. Yes. Kolas. Abeera n'emipiira gyayo. Kakati eno basi eya link eyagudde. Yes. That is artificially made. Amze Tamale kana. Let me tell you. Bagambe drive. Omusajja leka. Omusajja yabayita ku omukaaga nakugamba wano. Yabayise mu meeting ne batajja. Ne batajja, yes. N'agamba AD nti bayite ku Sunday. Ne batajja. Buli muntu yenna eyajeema adduse amukuba. Ayina komba ku nkugambye nti baafulumiza list eri ovatayo n'agenda kudda wa. Baafulumiza list nga omusajja yalikodinga abaafanga mu covid period. Yes. We baabaziika n'amannya gaabwe omuli kofini enkalu omuli ensawo za cement. This is a detailed list. Naye ku luno Diana ayingira ettaka ne baminisita ba health. Diana akwatwako. Ate banaddawo abantu anti bagenda kusimula yeemu bagisimule. Olaba emigobe kyogera ng'abantu emigo kyogere ng'abantu bane olutalo lw'omu nnyumba lunyuma olutalo lwabajja n'omusajja n'omukazi ku mizigo lunyuma nga lwamunju eyo lisiti yafulumye. Ani agifulumye? Buli bwe basiika omuntu somebody was ne company eyaziikawo. List eri detail you have it. Say yagiririzi ne bwe baziika kati oyo batumwebaza okumwogoloza oyo tumwebaze yali ne mulamu wewa mpozi yadduka yabuuka standby generator bembooko okubogoloza kakati ne bafulumya Gasumba tumulaba kyakola bana olutalo lwa Gasumba ye mwenyini ye kozi we nga yawagira ekintu anti Gasumba naye weeno Gasumba alimuona akuba ateera wakateera kakati abanupu abadde bakolagana naye abaaganye okujja mu meeting Gasumba n'abamba naye ate ffe batuyamba abantu bamanyi what these people don't know. When you have NUP nga mukolagana nayo temugijjaawo. What Gasumba is doing is wrong. Is wrong, yes. But tebakola violence kubanga muba mugumaza abantu. Kakati when you yes muba mu kiwani which means tebamba violence succession temugitya. Muteekayo abantu bamu artificial opposition. Kituufu. Kakati ate yona alishere. Ali mu kukyonona. Kakati ye bwe baganye okujja yafulumiza listi eya abanupu abakulembeze abafuna ensimbi abakolagana n'enalimu abalyayo sente. Senyonyi tayinza kulinnya kulale. Senyonyi tayinza kulinnya. Waliwo ali mu mizinga tayinza kulinnya kulale. Zaake tayinza kulinnya kulale. Nesenyonyi kwali. Leka naawe. Nze kye neebuuza nti oba ne mufuti agenda mu ssaba mu bitabo. Kyenjogedde okitegedde. Nze bwe natunuulidde ku lisiti nalowooza nti oba ne kalidinaali nayakkirirayo kubanga ng'abantu abamuli ku lusegere bonna luno lunyuma luno olutalo lunyuma lisiti yafulumye Gasumba bayambala bano naye gitusomoleleko kakati baasi temunazitegeera kati baasi nanyinizo naye yadduse eno owaaliiki naye kyobala baminisita yeyanguye mangu baziyimirize wiiki bbiri lutalo luli wano buli eyadduse naye Allah nga ffe mu bayibuli Allah yagoba sitaani mukuluna nga tiyamulumba ku nsi singa gwe obadde Museveni abakuddu embooka evuga ku badduse baasi togamba nti zirina ekizibu basi zina kizibu oli yadduse nanyini baasi yadduse ne bannayuganda bafiira obwere omusayi gw'abantu nanyini baasi nkubuulidde nanyini baasi yadduse kuwono abambooko buli adduka eggwanga awo lituuse buli adduka afuna kibooko nze kyokola basibigendamu mpaka nyama kange lwonaagenda nze nakugaa nti ewaffe ekyagobayo siriimu nagenda mu bitundu ebirala ne tukula okuweza emyaka gino
bw'anaatutta mbukadde naye abasajja baayiya amagezi obaani yagabawa n'abakazi twaziikanga ku ssaawa 2 ne tuziika ku 6 ez'emisana ne tuziika ku 9 ne tuziika ku 12 nga yetwenda kati abasajja ne bayiga amagezi afudde yali kangalisiti ne bagisoma ku kabuli omugenzi aleseewo lisiti eno naye nga buli gwe basoma kabuli adduka ku kyala ayolekera lukaya omugenzi aleseewo doni aleseewo tariiki bagendanga n'okuziika nga be yayendako ekyalo kyebaliko nga bali lukaya bannamwandu ne beetuuma bannamwanje. That's how it's really relaxing those areas. Abantu baddukayo nga anti babasomanga kabuli ne badduka tunawummulako ku ssennyonyi tunawummulako ku zaaki tunawummulako kwali mu mizinga naye ekyebuuzibwa ye kalidinaali ali seefu mufuti ali seefu naye mulimu bennalabyemu beseewuunya mulimu bennalabyemu nga bosibeewo but it was a good strategy kuba nabaga nti Noop was started by NRM people. They first identified the radio Nagana Nebamut. They went to Baby Kuru. Baby Kuru came to me. No. Baby Kuru. Radio was killed because Yagana. Yamutabati. Yaliapo Kurambule, Raja Yamukuba Yamukuba Kumutayimbo Queen. Era Mama way, Namuga Gori Morocco. Young auntie and Ways of one and his battle of music and bars to one. Namuganti. Nze mbakukubira ebikomwenda bwasituka bwaddawo amala okwenyaga okumanya mukubere nanga nti mwana wange ebyo sibikkirizamu nze ndi mukazi mulokole namuga engoye bwe zaabula nti engoye z'omwana wange zebaatwala tebazikomyawo mbakukubira ebikomwenda abo abayimbi abo yekuba ebikomwenda ku siteegi omanye abaazitwala nti bebikulu yajja gundi mugamba buyina aseti yo yataatawo muyina n'ekikundi kyamu these are liars bagenda kukozesa bwereere sigali wa Museveni musajja yajja n'akulambula ne mu ddwaliro mpita mukulu wange mba ndiawo nga Bobi Wine yazze nemugaa nti abo baffere bajja kuddukako naga nti nze Bobi Wine nkugambye yajja anoonya kulaba Museveni ne muganda we gundi najja chairman Nyanzi ne batubulookinga okulaba Museveni kakati Bobi Wine n'amanya nti ali mu ddenja abasajja amaze omubuulira babi naye n'abakuula yabakuula n'akwata n'Amsterdam bamunoonya omukuba n'alema mugumu n'abayimbi abayimbi abo baatukanyuga kulaalira twajja nabirimba baatukanyuga kulaalira twafuuka ensonga olwozali agamba bangi Mayinja n'akugamba Tamale Mirundi muzeeyi mumugambe tebyamulwanya bize kati nga tewantumye kuŋŋa nti abantu baganye naye omanyi bwe yayimba yagamba nti kibuyaga bwajja atwala ne byataleeti teyabitutte those musicians nze mbabuulira kibuyaga bwajja atwala ne byataleeti Kamiliyoni naga beefuula ng'oyo ogoberera eyabakumya emigga emiyitirivu Yes. The musician kankubulira omuntu buli akola ekintu mu practice aba takyaswala nti abayimbi abo kyobola maligi zaabwe tezibeerawo beegeza mu gawunizi n'ayimba ennyimba nga nnya ng'afumbirwa n'abasajja balala ezaakusasa gwozimanyi eno enkola ya takisi wali osuubira nti addayo ewa Seruga so whoever invited era ffe ne mu Buganda bwe tuli mu Buganda bakugamba ti omusajja yabba ettooke n'alikweka muwulu kakati ne muwulu munne n'alibbawo yalikwese n'alikweka ewalala kati ono atumye omwenga ayimba tunazina tunakeesa omwoyo guli wamu ayina ekyokulya etamive eddani liddamu kyotanali atokyesonga ettooke baaliridde so communication in music abatamiivu
omukazi agenda najjanga yatunda omwenge ye omukazi atunda omwenge abasajja abebbuba bajja ne babeera wa mukuume ate ng'okuuma wabwerere ono amukwana ajja ne yeefuula atasasudde gundi oyo mumanyi bw'atamira tasasula enkyajja zeegaana musajja n'asigalawo ng'akuume bw'akomawo azikuwadde gwe nkumanyi mukyala gwe nkumanyi bava kukima ssente ate mu byalo eriyo olwogi bitooke lisigalawo nga kati akayimbi gayimba gagenda ne gategeera nga oyo akuuma mukazi we atamidde bwati nalaba ono amukwatako yemba nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye. These are musicians. Me, I don't take them serious. Whoever takes them serious. Ali mubibye. Ndikakati yagamba nti toka kwa balabala Dr. Amingia. Umugambe nti ayimba olwa Museveni. Ezimu baziyimbirawo. Bana abadingidi, abadingidi abo. Baziyimbirawo wenyine. Baziyiza. Bakyusa amanya ezo obote Nyamulunga, obote wa Uganda Namulunga zino. Yes. So these don't, they are not mu politics. Otherwise, these are not reliable people. Nze Tamale, next Tuesday tugenda kwogera ku nsonga ya omukwano gusamba Jenta yakoze speech olunaku lw'eggulo we yabadde Entebbe. Era nja kusaba Tuesday. Tubulayo dakika mmeka? Tubulayo dakika ziringanga zizo 10 zokka. Yes. Tuesday tujja kwogera ku speech eyo. Yayogedde nga mukulembeze, ayogera nga munnamagye, ayogedde ngaani. Kakati. Yakolazika speech eyo. Nawandika akatabo kange. Okalaba? Nkalaba. Again at the crossroad. Nembalaga nga Museveni ali masanganzira. Twali tugenda kukujusa constitution. Nembaga nti nembaga Museveni kasalawo ekintu. Abamaze okukola obusobozi. Okay. Tewali kye yali asazeewo ne kiteeka ggwanga mu matigga. Kuba amala kibala. Walwana naye waliwo akatabo ke nawandiise. Nti the Lion and the Masai Warrior. Nembaga nti empologoma ejja kuba Masai Warrior ekigo. Okay. Ebimutuuseeko abirabi. Nze kasankulabula. N'omusolo kali alese osakusola. Kakati nabandikira akatabo kano. Naye mbaga nti mu Uganda ensobi gye mukoze ku Museveni gye mwakola mugenda mugikoze ku muhoozi y'abamazi. Yeriwa. Bw'aba asazeewo nti agenda kwesimbawo y'abamazi. Yeriwa. Kasita mutandika malisi tugenze mu kkooti tugenzeewa. Nabagamba nti kooki omutuufu takugamba nti singa gundi ttiimu bagigoba. Ne tukwata ttiimu. Then you don't have a team. The moment you believe in malice, let us put Mirundi in the prison. Let us silence him tumujje kumpewa abamazi. Create another Mirundi. Answer him. Retaliate. Yes, answer him. Ignore if you possible but you cannot. Kakati ebyo natu genda mu court kumuwabira kola stupidity kubanga gundi yagenda ko mu court. Ani. Tinyefunza. Timusajja yangoba mu maje kasita yamba oba minister. What happened? Court bamulemeza. Yes, bamulemeza because the commander in chief nebaga nti kardinal yasaba papa agende mu nteeseganya ze Nairobi. Papa namukkiriza zamulema bulemi. Kakati gwe oba commander in chief ye yawadde ono civilian law nga biremye nga mu mwenna bibalemye. Bwogamba bugambi nti waliwo wano nabaga nti omusajja bamuitanga kamoga bomba nga wakesiso bakyaliwo ye nga bwakuba omupiira mu katimba akukuta ayingira nagwo. Naye toyinza kugamba kakati bwenaafuuka bwakabaka ate wa Bush bwakabaka. We have seen with Republican gundi. America is Republicans. Canada is under Queen. Yes. Kakati tulabi ba Bush, tulabi ba ani abaze ba Clinton bani. Yes. Things have changed. What is important is money. Ne mu bwakabaka bwa Buganda kabaka bamulonde mu lukiiko lwa Buganda. Balita amenyaga abalangira ba Muteesa oluberebere. That's why the kabaka Muteesa, Kabaka Muteesa okubiri agamba ti omwana wange mutebi mutunanga mu ngeri ey'enjawulo. Kakati oba politics ali ku level eyo. How organized are you? Kati owange bwazze mu mugobye ku radio. Now training goga nti ye Museveni ayagala asombe akube bidongo. Because watubuza wafu tubateekawa. Where do you put your children?
if you have failed, your children have failed. Are you saying that all of us tukiriza baffe ba failing? Kale tuwe kiri mukatabo mudakika usigaddeyo buli nkugamba nti after analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost African countries where the incumbents have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Kaso totegeera lwaki Museveni abalemeddeko atulaga omusika naye ajjamu obukodyo obwe bwazaba kuba akakyala nga abateme ekyeso naye abateme. Nakuga 1. The opposition in Africa is fragmented. In many African countries, political parties rotate around its initiative, which renders the efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being immorals of the regime. Omusajja bonna abakunamiza abalyayo sente. Do you know what is going to happen? No. It moralizes the supporters. But you are not solving the problem. Yes. Kitegeeza, if you destroy Nup, you will end up you will end up with a hideous revolution. You rather keep a goon fake opposition. This means that the incumbent in such a case controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate. Kati Uhuru tafanana Afende Mohozi. Uhuru was picked from nowhere. Afende Mohozi has been in Yam. Tebafanagana. No. Okay. Uli yali novice nga ina kulira ayinga. Ona ina likodize bamuogerera. As personal achievements. Ani challenge. Ninkugamba. Number 2. Another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged elections, or where the incumbent refused to concede defeat, like in the case of Yahya, Zambia. Bobo babbi obulunga bagezi bagana kubanga ngamba bole omuganda Museveni ababbolota babba. Why? Tosobola kubanga ina 30% n'okanti ina 20 ojije weyika mu eyikeete ya mugondo. Tosobola kubba. Tisoboka. Tiriyo. Tikiriyo. Era nabana ababba mu constituencies bagula ba agency bani bateka ku figure enchamu. Bazendoosi. Kituufu. Yes. Bukiri. Number 3. The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example is Burkina Faso. In this case, during when the army played a big role and ushered in a new administration. The same was applied in Central African Republic when foreign intervention paved the way for a new regime. This has not happened in Uganda. Yes. The Ugandan army cannot contemplate overthrowing the government. First of all, they abandoned the constitution. 2, the people rise up against them. 3, and more important, they are highly educated. They know the consequences. But why is that? Whenever General Muhoozi is speaking, speaking agamba me and my army. Me and your company. Kakati goyinza okwogera nti ogeze kwogera mu bamawulire ulifalinga ku radio ku TV. Ngamba STV. Yes. Is a background yami. Okay. Ye kubadde yakala yogereza. Kandi yene sati si amaji. Teba kuchira. Wani achima mateka nyumba ya Nabuli. Nende sigamenya. Ende sati ya bei nnyo. Majeka ina kano. Ende sati yefana hizabu. Ende sati ya bei ya mtwalu ngata nini. Si yamu. Ende sati si yamu. Okay. Sati ya bei nnyo. Ende material ya manyi kumpi ezimba mizigo ngebiri. Finally, the death factor can also stop the incumbent. Kati factors zonna ezijjako omukulembeze mu nsi mu Africa wano teziriiwo. Naye nga nakawandiika dde kabalage nakawandiika dde. Kyova olaba bantya nnyo
naye mu kifo kyokukolako omukwano mwanjoga bujozi kati Tamale Mirundi nkabateera mu kampulibekyogerero nandi bajjemu njagala aleete appointment leete ewa mukube essasi mu mutwe njagala sente mi nataka pesa ndugu zangu babadde bagenda bakwano bange bali abava Canada waliwo n'abazungu abazze babadde bagenda ne bagamba nti tiketi bazisazizzamu bakyali wano naye babagambye oyo omusajja talirirayo mbu balamu mbutwateekanidiiru ne balamu mbu antwale mu NBS nze nyinza okugenda mu NBS nga babba 10 biliyoni zange wetumwebaze nebunzibu oyogerere wange NBS bamutayimbwa mutwe lwaki NBS lwaki si wano lwaki NBS kubanga yaabwe obupakasi bwe banninamu I stopped to be a mupakasi 14 years ago 9 years ago I never be a mupakasi this time to enjoy my brain kati nkugamba finally uumba tugende unfortunately for Uganda's opposition all the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I've always compared Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African revolutions of 2010 did not affect Uganda either. The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Yeka alliance of which culminated into the crisis of 66, the Idi Amin murderous regime that left 500,000 Ugandans dead, the military junta is a combination of soldiers and civilians, and finally the NRM takeover in 86, which came up with innovations they are destroying, I mentioned above. Such a people are not excited about change, and that's why sayings like "Gwarabyeko ye mwana," which carries the same meaning as a bird in hand, is better than two in the bush, are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Kwetera na Cooperative Union. Okitege nti Besigye bwaddamu n'akwata Inguridi n'akwata Matemba agudde. Awakifudde. Yes. People run away. This is what they made sure nti Obote nabagamba made sure nti DPI kinane yali attracting abantu bangi baddukamu ne basigala Kabaka yekka. Ne Bobi Wine kyekizibu ki? Okay. Era Bobi Wine ekimuyambi talina structure nti yasigaza ani? Talina structure? Yes. Atalina structure Bobi Wine. Amanyi mwogezi we kati alimu ebituli ayina ne secretary general bayina bokka bamanyidde ddala ne mukazi we abamanyi tebasobola bakola ki tebasobola bakola ki otherwise singa yakola structure singa yagenda dda sigenda kubanga suka ngenda kubambeereza so politics tumubala balungi nnyo we read politics abankumbire ngenda kwebaza omukulu na wala singisa ka message kankasome agambe I really like the way you moderate your program with Mr. Tamale Mirundi wa Mazembe Peter from Sironko Mazembe Peter naffe twebaza okuba anti kati gwe tojja na bibyo the difference with other people many moderators don't know what their role is. Yes. You brought somebody who is more knowledgeable than you. Yes. Or what you wanted to get from him. Don't engage in any discussion with him. If you wanted to engage in discussion, become a panelist. Become a panelist, yeah. Nti babatuma bali. Mutawanyi, walaji. Kati gwota programu yu. Yeah. Tota yange. Chitufu. Kalise yiti baganda nti omukulu wa Tamakaga. Those who chase me out of government, be bamanyi. Nze sikyadda. Kale, Wamazembe Peter from Sironko, nkwebazo. Radio Yonova TV senyonga kataina bizibu ati ffe tumuvunaana kutunda bintu liriifu y'abantu liriifu bali National Task Force olwamala okuggalawo ne senyonga naggalawo empisi yaabo Nyankole bagamba empisi yakuno lwerya
obuswefunbi obuso bulimu ebyoya byendiga eyange lwe yabuze Ssenyonga muteekeko omusango omulala ogw'okutunda liriifu ly'eggwanga nagwo mugumwongereko okuveruzira weba nayo kubanga kuli ddala ejjoogo lyabadde aleetako bapasita banne mu mupekya 15 Ssenyonga asirikire ddala oleme kuddamu kwereega ku bantu namwe mwinamena baddeko nsaba mukama bere nga batemusubo wabula olunaku olw'enkya nsaba mubere nga mubeera Quest TV ssaawa ja kuba 3 inshallah olunaku olw'emmande ngenda kubeera nga mbeerako program gye masuubiza okuba ndeeta omukungu wa Buganda Land Board anyonnyole ligatera Buganda Land Board enkya ssaawa 3 inshallah bakyaliyo gye bali enkya mbalina agire mu kakooti ke agire mu kati katwayiyayo n'olugero omagamagango wa Buganda Land Board sawa satu zya kubaye nkyalo nakuba mande Buganda Land Board ono yakuba kinyonnyola Kiwalabe Male yasiga olumbu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kiwalabe Male